bannakibiina kya NRM bakadres abaliko mu kibiina abaliko mu Parliament y'eggwanga lya Uganda bano nga begatte mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Transformer Cadres Association Uganda bavuddeyo ne batwala eddoboozi lyabwe mu kukungubagira abadde omukubizi w'ekikolwa olukulu Jacob Oulanyah. Bano bamugeddeko ng'omusajja abadde ow'ensonga naddala mu kukwata ensonga z'ebyobufuzi era nga mubeera yemu n'ekibiina ekiri ku ludda olwabula gavumenti ekya FDC ekikulembera Patrick Oboy Amriat batendereza nnyo omugenzi Jacob Oulanyah era ne basaba abali mu nteekateeka z'okulaba nga baagala ekifo ky'omukubiriza w'ekikolwa olukulu okukwata embeera eno mu ngeri ekisajja kikulu olw'ensonga nti nakibaddemu oba oliawo naye yandibadde ayagala okukibeeramu naye kanakadde bateekeddwa okukwata empola okusobola okulaba nga bafuna agenda okudda mu kifo ekyo. Bakada ba NRM abatayitamu ku mutendera gwa Parliament nabo begasse ku bannayuganda okukungubagira abadde Speaker wa Parliament Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah eyafiiridde mu Seattle, Washington mu America olunaku olw'eggulo. Bano abeegattira mu Transformer Cadre Association Uganda bagamba nti Oulanyah afiiridde mukadde eggwanga we libadde lisinga okumwetaagira mu biro eby'okussaawo enkyukakyuka mu byobufuzi. We express our heartfelt condolence to the brave family, relatives as friends of the Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah. We also condole with His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Honorable Speaker, abadde muntu wa maani, tayirumaluma, tayitematema, abadde yimpanso mu bigambo bye. Ekigambo kimu ekyemujjukirako mwajjukira lumu IGG yali alonkinga okulwanisa enguzi. Bano nga mu kiseera kino bakkiriziddwa akakiiko ak'ebyokulonda okunoonya emikono mu nteekateeka z'okukyusa ssemateeka. Bategeezezza nti akadde konna batandika okunoonya emikono egyessalira okwetooloola eggwanga okulaba ng'eggwanga lifuna referendum. Wabeereko enkyusa mu kukuba akalulu ka president tukajje mu bantu bonna tukalete mu ba MPs. Kino kigenda kutuyamba kisente ennyingi zonna zigenda mu kalulu okukuba akalulu nyingi ino kyovola batugamba ezo sente singa bazitwala ne zigenda mu masomero ne zigenda mu malwaliro tezisobola kuyamba bana Uganda. We are going to do what is required of us as transformers, then the rest will remain with the Electoral Commission to prepare other things. Munongosereza zino bano baagala okulonda president kukolebwe babaka ba Parliament okwawukanako nga bwe gubadde nga bannayuganda bonna balonda n'embeera ku kitebe kya NRM ya kiyongobero oluvannyuma lwa Speaker Jacob Oulanyah okufa. Bannakibiina bangi abakuŋŋaanidde wano okukungubaga nga bakulembeddwamu ssaabakunzi ow'ekibiina kino Honorable Rosemary Seninde n'abalala ne boogera ku mugenzi. Right Honorable Oulanyah abadde Speaker ekiseera kitono nnyo. Era ebirungi byabadde atandise okukolera Parliament tugenda kubisinga nnyo kubanga nga institution abadde agitadde ku mutindo. That he is somebody who was a friend to many, irrespective of the positions they held. And we are really greatly paid because of this loss. Abadde alina essuubi tuyinza okukyusa ensi yaffe eno okukulaakulanya. Abadde ayagala okulaba ensi yaffe ebeere nga nsi ezo ze tubadde tutambulangamu mu ngeri zonna, naye kati kibi nnyo tuli wano tuli kwogera ng'atulese wano mu nsi. Ekibiina ekya Forum for Democratic Change ekiri ku ludda olwabula gavumenti nakyo kyegasse ku bannayuganda okukungubagira abadde Speaker Jacob Oulanyah. The Forum for Democratic Change would like to join the rest of the country in mourning the passing away of an astute political leader of our time. Right Honorable Oulanyah was such a gifted politician whose oratory abilities were unmatched
by many politicians. Wabula era bano bategeezezza nga bwe bali ab'okukubaganya ebirowoozo ku munnakibiina gwe baagala okwesimba ku bwa sipiika ng'eriiso balitadde ku Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. The FDC is in a state of mourning. Mourning the Speaker of Parliament. We are going to sit as management tomorrow to determine our course of action. As you are aware, the Honorable Ibrahim Nganda Semuju was our candidate for Speaker. Wano abakulembeze ba FDC basinzidde wano basaba gavumenti okwongera okuteeka ssente mu byobulamu okutaasa ku mbeera y'abanene bonna mu ggwanga okuba nga bafiira bweru wa Uganda. The institutions of this country collapsed the moment the current government came to power in 1986. And therefore, it does not matter what rank you hold in this country. Whether you are number 2, number 3, number 5 or number 20. Abadde Speaker Jacob Oulanyah yafudde ku lunaku olw'eggulo mu kibuga Seattle mu America mu ssaza Washington gy'amaze ebbanga ng'ajjanjabibwa nga yalondebwa ku bwa Speaker mu May ow'omwaka oguwedde nga entebe eno agimazeeko emyezi 9 n'ennaku 24. Byachambadde Lawrence, Mohamed Wamala ne Wandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.